y'okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olulungi gye luli, mutambulire omwo. Amani ag'omusalaba, amani ag'omusalaba, wansi w'omusalaba gwa Yesu nsaba wemba nnyimirira nze, we wasasulira ebbanja eryali linnemye, n'onkomyawo Yesu ewa Katonda. Byonna wabikola ng'oyita mu bulumi, n'ofa ku lwange ku musalaba. Amaanyi ag'omusalaba, Yesu ndeeta emigugu gyange, nze nsaba mpumulire wansi w'omusalaba gwo, weewali amaanyi aganampumuza. Amaanyi ag'omusalaba, Yesu ndeeta emigugu gyange, nze nsaba mpumulire wansi w'omusalaba gwo, weewali amaanyi aganampumuza. Ku musalaba gwa Yesu obulumi bungi bwe wayitamu, ekibi kyange kye kyakutta ng'oyagala nze nnunulibwe. Olw'omusalaba bwe nneenenya nsonyibwa, olw'omusalaba ffe twafuna ekisa. Amaanyi ag'omusalaba, Yesu ndeeta emigugu gyange, nze nsaba mpumulire wansi w'omusalaba gwo, weewali amaanyi aganampumuza. Amaanyi ag'omusalaba, Yesu ndeeta emigugu gyange, nze nsaba mpumulire wansi w'omusalaba gwo, weewali amaanyi aganampumuza. Nze nsaba mpumulire wansi w'omusalaba gwo, weewali amaanyi aganampumuza. Omulabi wange omulungi, omwagazi wa programu yaffe Bayibuli egamba ki, nsanyusa okuwuliza, nsanyusa okumanya nti nno gy'oli otulaba nateera akawungeezi ka leero nga tuggulawo sabbiiti okulaba nga tuyingira mu programu yaffe eno. Bulijjo gye tutuula ne tulindirira nga tugyesunga. Nze nno mbeerayo nga mbeesunga nga mmanyi nti nno tujja kusinkana ku sabbiiti, naye simanyi oba naawe obeera onneesonga nga nze. Naye nsanyusa okumanya nti gy'oli okubeera nti nno otugoberera ku programu eno, era ekinkakasa nti gy'oli by'ebibuuzo bye mutuweereza
okubeera nga biddibwamu mu puroguramu eno. Kyenva nkwebaza ekiseera ky'owaayo okujja okutuula wamu naffe, okuyigira wamu naffe. Era nkusaba todda mabega, genda mu maaso ng'okola bw'otyo. Yongera okwagala puroguramu eno, yongera okunoonya amagezi ga Katonda, tulabe nga twekuumira mu ggo, kubanga okuyita mu ggo bwe buwanguzi bwaffe. Kale era nateera nkwaniriza, katugende mu Bayibuli yaffe, nga tugenda okusoma mu kitabo kya Yobu essuula eya 23, tugenda kujjayo olunyiriro lw'12. Nga lugamba nga nti siddanga nnyuma okuva mu kiragiro ky'emimwa gye, natereka ebigambo ebyakamwa ke okusinga emmere yange eŋŋwanira. Agambye nti taddanga mabega. Naawe mukwano gwange nkugamba nti toddanga mabega okuva mu kiragiro ky'emimwa gye, kubanga mu kiragiro kye mwe muli obulamu, mu kigambo kye mwe muli obulamu. Ate era obulamu si bwokka obulamu just bulamu, naye obulamu obutaggwaawo, kubanga ekigambo kya Katonda kitulaga ne kitutunuza ne tusussa amaaso gaffe okuva ku by'ensi ne tulengera ewala okulaba eby'obutaggwaawo. Kyenva nkugamba nti nawe bw'ogategeera ng'ago toddanga mabega, ate era gagazisa abalala bangi okulaba nti tugabana ku bulamu buno obuli mu kigambo kya Katonda. Kale bwe tutyo tugenda kutandika puroguramu yaffe nga tugiggulawo n'okusaba, naye nga tetunnasaba kansonga enkwanjulira omusumba waffe enyabu gwe yasoose okumulaba abadde taliiko ku puroguramu, ng'otweyunzeeko omulundi ogusookedde ddala. Tubeerawo wano bulijjo ne musumba Ssebagala Ivan, nange omutesitesi era omwanjizi wa puroguramu eno Maureen Namutebi nga bulijjo. Kale tukwaniriza nawe mu ngeri enjawulo gwe yakatweyungako. Musumba tusanyusa okulaba. Amiina nnyo nyawo. Nange neesiimye okubasanga. Tubeerawo Mukama atukuuma. Mukama waffe yeebazibwe. Weewaawo ssebo. Nammwe mwebale. Ssebo. Kubanga weemulira nga muweereza. Tuli weewaawo. Amiina. Tweyama okubaawo ebbanga lyonna. Kituufu. As long as ng'omuwuliriza waffe akyaweereza ebibuuzo ebyo. Ekyo bwe kiri. Puroguramu eno ekyaliwo. Ekyaliwo. Era tubeebaza okuweereza ebibuuzo. Era tusaba beeyongere mu maaso okukola bwe batyo obutakoowa, kubanga n'okuyiga tekuggwaayo. Kituufu. Weewaawo ssebo. Tusabe Musumba. Mukama tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde bw'otulessewo nga tuli balamu, oli Katonda w'amaanyi era ow'obuyinza. Erinnya lye Kristo libe waggulu, liweebwe ekitiibwa. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kabibeere wamu naffe. Yongere okutuluŋŋamya n'okutuwanirira. Tugeziwaze mu byonna Mukama. Otuwe amaanyi nga tuweereza mu buweereza buno. Tuve wano nga tuyize. Wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Nsumba, omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo. Yagambye nti otyo waliwo omuntu lwakola ekibi n'atamanya nti akoze kibi. Waliwo omuntu lwakola ekibi n'atamanya nti akoze ekibi. Yabadde ayongerengera okukigaziyamu ng'agamba nti okuvvoola Omwoyo Omutukuvu. Ng'agamba nti oyinza okuba nga ye mu ntegera nga ajjayo embeera egamba nti oyinza okuba nga ovvoola Omwoyo Omutukuvu nga tomanyi nti omuvvoola. Kituufu. Kati kyava agamba nti waliwo omuntu lwayinza okukola ekibi n'atamanya nti akola kibi. Kyeyanzizza nnyo. Twagala okwebaza ssebo bannya be yabuuzizza. Era tusaba n'abalala muyongere okubuuza ebibuuzo. Namba ya simu eri wansi awo. Oli asobola ogikoppako n'asindika SMS oba n'akuba essimu n'asobola okubeera ng'abuuza ekibuuzo kye. Twayogera kuvvoola Omwoyo Omutukuvu ne tugamba nti kwe kuziyiza eddoboozi erikuyita okwenenya n'okuva mu kibi mu bugenderevu ate nga kya lutentezi. Ekiseera kituuka n'obeera wala okuva awali eddoboozi eryo, era ogenda okumaliriza ng'obulamu bwo tebukyayina kkubo ddala Mukama lyayinza kukulukoleramu. Ffe ffennyini ffe twejja mu bulokozi. Ffe ffennyini ffe tweteeka mu kifo ng'obulokozi tebukyasobola kututuukako. So si nti Katonda atuuka ekiseera n'anyiiga n'agamba Morini munyiigidde oyo sijja mmulokola mugambye ejima emirundi egimala. Ffe ffennyini tweteeka bwetesi mu kifo nga bola ku mulembe gwa Nuuwa. Nuuwa n'abuulira naye abantu ne bagenda gye baakoma okugaana by'abuulira, emitima gyabwe gye gyakoma okuguma. Tusi ekiseera lwe kyatuuka nga tuba kyali kyakubakolera okujjako okuzikirira. Naye nga Katonda
emyaka egyo gyonna Nowa gye yamala nga abuulira, God was ready to receive them. Neyandikkiriza ku lunaku olusembayo Mukama yali mweteefuteefu okumulokola. Ekisa kya Katonda tekikoma eri bantu. Tatu kaseera ne yeekaanya n'atamu abantu. Ne wabula abantu beeteeka bwetezi mu kifo olw'okugaana Omwoyo Omutukuvu okwolutenteza ate nga kugenderevu, ne baba nga tebakyayinza kisa kya Katonda kubanunula. Era ne mu kiseera ekyenkomerero bwe kigenda okubeera, Katonda talina muntu gwagoba mu ggulu, talina muntu gwagana mazima gano kugakkiriza. Naye omuntu gy'akoma okugagaana, gy'akoma okweteeka mu kifo ekikaluba ennyo Katonda okumusanga, asobola okubeera nti amulokola. Buli kaseera ayongerayo. Ndikkiriza ate nga Bayibuli egamba leero bwe bulokozi. Kamala okubaako nebimaliriza, naye ayongeddeyo, ayinza obutatuukayo gy'ayongeddeyo obulokozi, oba n'atuukayo ng'ate mujeemu nnyo. Kale nekyokoma okwongerayo so nga omwoyo yakubeerako nti wandikikoze leero kuba tomanyi byankya. So okuva olwo Omwoyo Omutukuvu ekyo twakyogerako bwe tutyo. However, mu kigambo ky'okwonoona nga tomanyi ekyo kisoboka, mu ndagaano enkadde baatangiranga ebibi batamanyi. Bikula Baleevi essula ey'okutaano 17 mpaka 18 Bayibuli eyogera kiko ekyo. Baleevi essula 5 olwo byatugamba. Osoma olunyiro olw'ekumi mpaka olw'ekumi agamba era omuntu yenna bw'anaayonoonanga ng'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutabikolanga, newankubadde nga yali takimanyi, naye ng'aliko omusango, era anaabangako obubi bwe. Omuntu yasobolanga okwonoona nga takimanyi. Kati Musumba bwe mba sitegedde nti nyonoonye, kati ntandika atya ate tekikijjaawo okuba kibi, ensonga ngi nsomye olunyiriyo olwo. Kawalemu okubawo omuntu ali eyo agati nze kasasa ategedde bye nakoze bibi, kubanga tewategedde nti wakoze kibi tekikugjisaako musango. Era mu Bayibuli awo mu Baleevi watwalanga ne saddaaka, nga saddaaka gy'otwala okuwaayo etangirira n'ebibi by'otamanyi. Somo 18 agamba atya, awo anaatoolanga endiga ennume eteriiko bulema ng'agijja mu ndiga ze, nga bw'onoosalanga okuba ekiweebwayo eky'omusango, ekyo kituufu, n'agireeta eri kabona, ne kabona n'agimutangiriranga olw'ekigambo kye yasobya nga tamanyiridde okitegeera, naye anaasonyiyibwanga. Olaba nti omuntu yawangayo saddaaka, naye nga saddaaka gy'awaddeyo ebyawandiikwa bitugambye y'ebyo ebitamanyikiddwa, era bw'anaagiwa eri kabona ne kabona saddaaka yo Mukama anaagikiriza n'agisonyiwa. Musumba, omulabi wange kyenkana ng'ayagala kunfaanana otyo, kubanga sirowooza nti nina olunaku lwe nali nfukamidde neŋŋamba Katonda nti bye simanyi. Kaakati tandika nti nina ebibi bye simanyi. Omukisa gwokka gwe tulina, era kyempulira kiri ekiba kinnumiriza otyo, ekyo kyempulira nga mwoyo aŋŋamba ekyo Maureen, kati ekyo kyenneesibakonamukamanza bumpe. Kaakati bingi nnyo byokola nga tomanyiridde. Kati byokola ekirungi kyokka nti Yesu Kristo bwe yafa ku musaalaba e Gologoosa obutafaanako na ndiga eno, kubanga mu biseera bino wayinanga kutwalayo ndiga nga saddaakayo. Kati ekirungi Yesu Kristo yafa saddaaka ey'ekiseera kyonna. Okufa ku musaalaba e Gologoosa omulundi gumu kwatangirira ebibi byonna ebyaliwo nga tonnaba kuzaalibwa, ebiriwo ng'oli mulamu, n'ebiribaawo nga wavaawo. Saddaaka Yesu Kristo yatangirira ebibi okuva ku kibi Adamu kye yakola mu lusuku Adeni okutuuka ku kibi ekisembayo okukolebwa, ebbanja lyasasulwa.
see. That is the only advantage now we have. Ate kino kyawalanira ku mirembe n'emirembe. Kakati okyawalanira emirembe gyonna. Ku baana ne abazzukulu. Ekyo kyekibi ekiganya okwenenyezebwa. Okay. Kakati bw'oba ofukamidde wansi okwenenya. Osaba Katonda akusaasira obutali butuukirivu bwo bwonna. Yesu kyava agamba nti omufukamiranga okusaba muteekangamu fresh nti otusonyiwe ebyonoono byaffe. Kati nno wali It is the daily prayer. Anti kati labayo musomba musala ya mukama atugamba nti otusonyiwe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Kati nze nkoma wano bwe mba ndaba byendabyeko byolabyeko naye mu kigambo nti otusonyiwe mulimu ebigenderere nebyotamanyi. That is why buli ofukamira ku mavivi you have to pray for forgiveness. Nti Mukama nsaasira. Abamu bakomanga awo nti Yesu Kristo omwana wa Dawudi onsaasire kubanga mulimu nebyotamanyi, mulimu nebyotamanya toyina negowalumya. Mulimu omuntu gwewalumya gwe tomanyi nakumanya ng'otambula naye nga mulimu omuntu agana naye omuwala oyo yate kyogereko musomba eri omuntu ayinza okugamba akaana ako kantama kati mulimu n'abakukyawa nga tolina kyobakoze. Kati abo nabo bali awo. Mulimu byokoze nga birina bibiruma ne bibinyiizizza. Ezo nansobize tukola kati we should pray for forgiveness. Kubanga tetumanyi oba twagenderedde oba tetwagenderedde. That is why praying for forgiveness is a daily prayer. Whenever you kneel down to pray, kasita ofukamiranga wansi okusaba tobuukanga phrase yakwenenya. Gwe ne bwolowooza nti obulamu bwayina nedda bwe ntunuuliramu ku kadayina apo awo mu takisi siina gwe navumye. Ku mulimu bwe ntuuseyo nkoze emirimu gyange. Bwe nkomyewo ne bw'obanga bw'olowooza bw'otyo Yesu agamba lunaku ate no waliwo omusomba ne scenario sabanga okusonyiyibwa. Waliwo ne scenario ey'okubeera nga oba kale katugamye mwafunye obutategeeragana n'obooluganda bw'oba okola assessment ng'obigeraageranyamu ogamba naye nabadde mutuufu gwe neweteeka ku ludda olutuufu nze mutuufu onera obeera omutuufu naye nga ate okubeera omutuufu tekigasa nakyo gyekiri nga gwe mutuufu naye ng'okusigala ng'oli mutuufu kigenda tekumenya amaka ng'okusigala ng'oli mutuufu kigenda kuleetawo entalo. Omanyi nti entalo abantu bazirwana kuba batuufu. Ukraine egamba ffe batuufu. Ukraine egamba ffe batuufu. Lwaki omusajja yatulumba ewaffe naye n'omurasha naye gyali agamba nze mutuufu kubanga abasajja baagala okuzimba ejje bakuŋŋaanye ebyokulwanisa ku ddiiro wano ku mulyango gwange wano oguyingira e Russia. Siyinza kukkiriza abasajja ba Ukraine kubeera na byakulwanisa byenkanidde awo ne sebakyekinga. Mbadde nkuwadde kyakulabirako ekyolutalo luliwo kati. Putin agamba nti sisobola kukkiriza Ukraine kufuna maanyi genkana gatyo yegatte n'amawanga agampalana. Bw'olaba mulirwanaawo ng'atandise okukolagana n'akuwalana bamuuzagganyaako ng'ogamba nti olina emirembe ng'ogamba nti abaana bo bagende balyeyo emmere kati katandise okukolagana n'abampalana kannumbe nga bukyali si kulwa nga nfugira ekizibu noone agamba nze mutuufu lwaki yannumba. Tusobola okuba nga tuli batuufu mu mbeera zonna naye tekitujja okuba nti mu kubeera batuufu tukoleramu ensobi nnyingi. Kati it's not all about being right. It's not all about doing what you think is good. Repent and confess. Kubanga tomanyi byokoze nebyoyogedde n'endabikayo na buli kimu kyonna. Someone is offended, someone is in pain, someone is struggling somewhere. So we need to repent. Bible kyeve kugambye nti ekibi ne oba tokitegedde duka amangu ogenda oweeyo saddaaka kubanga omusango ogulina. Kakati tutabeera onooza nti olunaku luzibye esoonoonye eyo ku kipimo kyo negendereza nnyo naye soonoonye yadde okwogera ekigambo kyonna. Ze saarwanye naye ze saamutambadde nasirise nno era musiriikiriddwe naye n'okusiriikirira omu nakyo kibi kubanga olina omulabula. Lwaki tuwa ebyokulabirako bino eri abatulaba? Tuwa ebyokulabirako bino nga tugamba
bintu bingi nnyo mu butanwa byetukola nga si bituufu, nga mu judgment yange nga Sebaggala mu right nga siraba na nsobi yonna ekirimu, naye nga munnange munda mukyo mulimu okwerowoozaako, mulimu amalala, mulimu omululu, naye nga gwe tomanyi ani knowingly yina muvubi yabadde akigwana bannange omusajja ono naye bamuvumeko. Kati mu judgment tulaba ng'ekituufu okumuvuma, naye the action itself is sin, kubanga kivudde mu kwerowoozaako na selfishness. So kati Musumba olinga agamba nti ne bw'oba ogenda kwonoona kwega ne motive motive eri emabega w'ekyo ky'okola oba kirungi oba kibi, motive naye ekikolwa kisobola okubeera nga kirungi naye nga motive mbi. Ekigenderwa kyakyo emabega. Omusajja agenda nayamba omwana omuwala n'amuweerera school fees, gwe okuweerera kibi naye ng'amuteeze olwomaliriza ograduatinga nti otyo obadde oteesa otya. Kakati kalwaki omwana omuwala agaana? The motive is wrong, newankwadde nga kyewakola kitu kirungi, naye wandibadde ongamba nti ompeerera kumpasa, it would be okay. Kusinga okumpeerera n'oteega wano kitegedde bulungi. So ne motives zaffe zonna zirimu ebizibu, olwokuba nti human nature, ekikula kyaffe kyagwa, si kyangu kumanya bibi byonna. That is why Katonda akugamba weenenye buli lunaku, weenenye buli kiseera, whenever you kneel down, esaala erina okusooka, Mukama onsaasire nze omwonoonyi, ekisa kyo kibeere gyendi. Weza omanyi kyewakoze oba tokimanyi, weetaaga kisa okubeerawo, kubanga byokoze nga tomanyi biyitirivu, ate nno nagwo musango yali tomanyi. Ate obutamanya nti wakoze ekibi ate kiraga nti toli mubi nnyo, oba osusse, kubanga mutuukirivu yandibadde amanyi buli kibi. Kati byonna ebyo butamanya nti okoze ekibi ate ng'okikoze amalala ge gafuga nze mutuufu, all that stuff is just chaotic. Kati Mukama kyava aga nti weenenye buli kiseera, buli lwogwa ku maviivi okabirire ekisa, kubanga tomanyi naddira owayonoonye. Musumba weebale nno ogaziyiza amaaso gange, kubanga era nze mbadde ndowooza nti bwe mba neenenya ebibi ebyo bye mpulira nga Omwoyo Omutukuvu byowulira byokka nga ddala wabikoze, ngera mbimanyi nange neesalira omusango ng'awabulako okuba neebuuza n'okwebuuza oba ekyo nakoze kyaki, naye mulimu by'oteenenyeza nabadde mutuufu obutazimuwa nembeera comfortable nga kwegafuna emirembe nti kyensazeewo kyekyo ayamuke. So nga ate olina kyoŋŋambye nti nno mu bumativu bwange motive yange ne attitude zo nabiki olumya abalala. Mwagalwa kansuubire nti naawe otegedde nga nze bwe ntegedde, kubanga kitugwanira okufukamira ku mavivi ne twenenya ebyo byonna bye tumanyi ne bye tutamanyi. Kuba mbadde simanyi nti nga nyinza okuba nze neeyitirawo mirembe gyange netambulira gyange, oli n'alyoka anyiiga nti abigula ki twalaba alabadde kwagamba omuntu nembeera nga oyobeera omwesitaza kyokka nze nga gwogamba ti kambigule si mubiri gwange. Kati ate oli ye yeesitadde akyayona okukyawa ensi olwaggwa atambudde. That is sin. Mukama atuwe ekisa, tweyanzanya Musumba otuyambye okukitegeera ekyo. Katusabe nga tusaba okwongera okugaziya mu ssaala zaffe, nga twongera okwetowaza n'okwenenyeza bye tutategedde. Ndowooza we tusabira n'abantu okutusonyiwa, tusabe n'okutusonyiwa tumanyi nti n'osobezza. Munange nyinza okuba nga nkusobezza nga sitegedde, naye programu esobola okuggwako nga waliwo omuntu ate ayisiddwa obubi mu bigambo bamuki, kale byonna tulina okubyenenya. Tubetondere nga bwe tukitegedde nti tubanyiiza nga tetutegedde, mutusaasire. Naye ekigambo kya Katonda ate bwe kyogera tokakanyaza mutima newankubadde owuliriza kye kiba kigambye. Kale tweyanza nnyo, tweyanza Musumba. Nga tugenda Musumba ku kibuuzo ekiddako, dakiika zaffe ezo twafunyeyo omulabi waffe bamuyita Mbazira Emmanuel ng'asinziira Kyegeegwa. Mbazira yatugambye nti Katonda abafumbo abagatta ddi era atukuza ddi obufumbo.
mukwongera okugaziyaamu alinga we yaleesa scenario n'agamba nti wano omusumba nga abuulira ayina watuuka n'agamba nti ng'agatta mu kugatta abagole ayina watuukira n'agamba nti Katonda kye yagatta awamu kyewabangawo akigatta kakati ye confusion ye wejjira we wano n'agamba nti ate omusumba ng'amaze okwogera ebyo n'ayongerako n'agamba nti ate obuyinza akiikiridde gavumenti obumpe bwa gavumenti otyo kati awo n'agamba ate kakati Katonda yabaagasse oba gavumenti yebeegasse kati awo Katonda agatta ddi era ddi obufumbo lwe bufuuka kituufu yeebale kubuuza kibuuzo ekyo kubanga kansobire nti si muntu alowooza nti Katonda ava mu ggulu n'agamba nti kati nzijja ntebaawo kugatta kyangamba kankirowooze bwe ntyo kankirowooze mu ngeri eyo kubanga kyendowooza si kyabuuza nti bw'abuuza Katonda agatta ddi kansubire nti kyayagala okutegeeza si kuba nti bamalayika bateekateeka Katonda w'anaatuula oba Masaka oba Mbalala oba mu DR Congo n'ayita abafumbo bonna n'abagattira Congo oba mu Uganda oyinza okwesanga mu nsi yonna mu ssaawa emu bwe nga mulimu abagole ng'omutwalo gumu nga bali mu nsi za njawulo so kati kandowooze nti si kyategeeza nga tambuuza kumubuulira ddi Katonda lwajja n'agatta abafumbo okuva mu ggulu ekyamazima kiri nti Katonda tayinza kuva mu ggulu n'ajja ku nsi akola omukolo gw'okugatta abafumbo kubanga Bayibuli egamba tewali liiso lyali limulabyeko teri amulabako n'abamulamu so Bayibuli bweyogera nti Katonda kyeyagatta awamu tewabangawo akyawukanya etegeeza nti Katonda yakola omukolo gwa mulundi gumu kati abalala bonna abaliddirira okuva ku Adamu ne Kaawa kasita bayingira mu nteekateeka y'obufumbo ye gye yatandika babeeyunze ku kugattibwa okwasooka okuva ku lubereberye ate musumba nakano kwongerako mwami na mukyala yensonga lwaki obufumbo Katonda we yagatta ye yennyini mu lusuku Adeni kyekyokulabirako ky'obufumbo obulala bwonna omuntu yenna singa afuna obufumbo aba ayingidde mu kifaananyi singa Katonda bwe yateekateeka aba amaze okugenda ebweru ew'okugatta kwa Katonda kyova olaba ti obufumbo bwonna nga buli musajja na musajja obwo Katonda tabugatta kubanga bwe yagatta bwali musajja na mukazi kiraba obufumbo bwonna obulimu abaana abato kubanga Katonda teyagatta mabujje yagatta bantu bakuze kati obufumbo bwonna obulimu abaana abato ogw'okugenda bazaale kati obufumbo bwonna obulimu abaana abato wa 12 ono wa 9 kati tabugatta kubanga bwe yagatta tebwalimu abo obufumbo bwonna nga ababuyingiddemu tebaagalana Bayibuli egambye lino leggumba erivudde mu magumba gange era ennyama evudde mu nnyama yange anaayitibwanga mukazi kubanga ajjiddwa mu musajja kwe kwagala Adamu kwe yalaga obufumbo bwonna kasita abantu bajja okugattibwa naye nga tebali mu kwagala kuli okwa Adamu ne Kaawa era tubabuulirirawo kwa lutaali awo ti obufumbo buno kubanga Adamu ono bali bamutonda bamugjamu olubizagana ng'alaba mukazi laavu netandika first sight bwe yalaba ekifaananyi kya Kaawa n'atandika n'abeera poetic n'alanya n'ayogera naye byatategedde bulungi. Mulabi waffe ebigambo ebyo bikyanyuma naye kati sooke tukomewo tunywe ku lwendo lw'amazzi. Weewaawo bw'onookaabiriranga okumanya n'okuliyiriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Program Lesson Weekend ku 3ABN TV. Kiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zituyitamu tusobole okukula. Mwe tuyigira okwesiga Katonda. Naye Mukama yatulekera okwesalirangawo.
obutagenda mugulu kusalawo emirembe essanyu wakati mu ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera supplanter obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe riri okwagala abatayagalika 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesson week eno katuyigire ku bigere bya Kristo weewaawo bw'onookabiriranga okumanya n'okuliriranga okutegeera bw'onooganoonyanga nga ffeeza n'ogekkennenyanga ng'ebyobugagga ebyakwekebwa kale olitegeera okutya Mukama n'ovumbula okumanya Katonda kubanga Mukama awa amagezi. Omulabi waffe nkukulisaayo mu short break gye tubaddemu we tukomye nga twogera ku love at first sight Adam ne Eva okwagala kwe baalina kubanga Musumba atugambye nti nno okugatta Katonda kwagatta kuteekwa okubaamu okwagala. Musumba awo wennyini wookomye. Awo wennyini wenkomye. Love at first sight ya Adam bwe yalaba Kaawa n'amwagala n'okwagala kwonna ne Kaawa n'akkiriza okwagala okwo bamwagale. Yasooka kwegomba nga alaba bino ebirala byonna ensolo zonna zaayitawo naye n'atalabamu mubeezi. Bwe baatonda omukyala Kaawa n'amulaba n'asanyuka n'amutuuma n'erinnya n'aga nti mukazi agiddwa mu musajja ye nnyama evudde mu nnyama yange n'ebirala byonna ayogera ebyo byonna okulanya n'alanya ku lw'essanyu ne laavu. Singa abantu bonna bagenda mu bufumbo nga tebalina kwagala okwo okw'amazima buli omu eri munne obufumbo bwa tebugattiddwa Katonda. Tubulabira kuki nga balina ensonga kyetuva tubuuza nti Morini olina ensonga ey'amazima bufunze oli mu kwagala okutuufu n'omuntu oli unconditionally tewali akuwaliriza. Yes. Kasita omala n'oyingira obufumbo nga tolina unconditional love era tukugambirawo wennyini nti obufumbo bwo bujja kuba tebugattiddwa Katonda era si butuufu. Tebuyingira mu kifaananyi kiri kye twali kubanga ekifaananyi ky'obufumbo Katonda bwe yagatta ffenna mwe tuteeba kya Adamu na Kaawa. Kati buli agattibwa mu ngeri ya Katonda ateekwa kubeera mu kifaananyi ekyo. Kaakati ng'obeereyo ng'oli musajja ogera kuwasa musajja munno obufumbo kana tabugatta si butuufu. Bw'obeera baana bato obufumbo kana tabugatta si butuufu. Bwe bubeeramu abataagalana n'Omusumba alina waayogera n'agamba nti omuguwa eddalu mulimu magezi gammwe agategeerera bw'oba owasa olwa maama wo maama yaŋŋambye taata yaŋŋambye nze mikwano gyange nange giwasa lwaki nange siwasa obwo bufumbo kana tabugatta bufu kubanga tebuzimbiddwa ku mulamwa ogwa Katonda gwe yatandikirako amaka. Kyova olaba nti obufumbo tebuzimbirwa ku baana. Omunne wabeera mu bufumbo n'atazaaliramu mwana kigafuula gatali maka kubanga ndaba yali agatta Adamu ne Kaawa teyabagatta na baana. Singa mwalimu abaana bufumbo wandibadde bw'abaana. Katubijjawo ebyokwegattulula nga olw'okubanga omukazi tazaala. Bayibuli kyeva egambye nti Katonda kye yagatta awamu teri muntu yenna ayinza kukyawukanya. Mu bufumbo bwa Adamu ne Kaawa nammwe ababiri temulina right eyegattulula. Mu bufumbo bwa Adamu ne Kaawa bwe yabukola Katonda yabukola nga tebuliimu mukisa gwa kugattululwa era bwe beegattulula ekibi ne kiyingira. Olunaku Kaawa lwe yagamba nti nze kangende nkola ebyange nzekka n'aleka Adamu ye yali enkomerero ey'amaka. Kaakati amaka gano tugagatta nga tutunuulira Katonda kye yagatta. Kyavaaga nti Katonda kye yagatta past tense. Katonda kye yagatta awamu omuntu yenna takyawukanya. Kati Katonda yagatta dda. Katonda amaka yagatandika dda. Ffenna abagakola olwaleero tuli mugali ge yasooka. He has already blessed marriage. Bikula Ebbulaniya 13 ojo olwokuna
amaka Katonda tagawa mukisa nga atandikira wano mu kkanisa yawadde omukisa amaka otyo 13 olwokuna agamba atya 13 olwokuna soma Bebulaniya agambye nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongo kubanga abakaba n'abenzi Katonda alibasalira omusango kwa kitiibwa eri bo n'ekitanda kiki Katonda yalongoosa dda amaka nga bw'olaba yalongoosa edda sabbiiti sabbiiti tefuna bukulu bwayo ng'etuuse olwo lunaku yalutukuza dda period. Katonda bwe yatonda Adamu yali amaze okutonda abantu bonna. Katonda tatonda ng'omukyala azaala yatonda dda omuntu. He has already created man. Nakumanya nga tonnazaalibwa. Kati Katonda tatukuza bintu awo wennyini we biri. Katonda yakikola dda kati ffe tuyingira mu kiyingire. Neggulu yali tuteekerateekera dda. Dira tuyingira mu bufumbo kubanga wano bw'aba agambye nti ate n'ekitanda kirongoofu. Dira tuyingira mu soma Lubereberye 2:24. Lubereberye 2. Kati kye kibuuzo ekituufu. Bo Katonda obufumbo yabutukuza dda era yabugatta. 2:24. Kati ffe tubaako ne kye tukola okutuuka ku ekyo. Agamba atya? Agambye 2:24 Lubereberye. Agambye nti omusajja kyanaavanga aleka kitaawe ne nnyina n'akola atya ne yeetaba ne mukazi we ne baba batya ne yeetaba ne mukazi we otyo nabo banaabanga omubiri gumu. olaba yakagambaako bombi ne bwokomaawo. Kaakati ekyo ffe kye tulina okukola leero buli omusajja lwaleka kitaawe ne nnyina neyeetengerera n'afuna omukyala nga ne Adamu bwe yalaba kaawa n'amwagala. Kitegerekese bulungi. Kati abo bwe bamala okutuuka mu kwagala okwannamaddala okw'emirembe n'emirembe Katonda n'alyoka abafuula omuntu omu nga bwe yakola Adamu ne kaawa. Kati bwe bafuuka omuntu omu oli ayinza okubuuza ekibuuzo tetusobola kufuukira muntu omu mu takisi kubanga nga tutambula oba kibuye wali ninetegereza omwana omuwala nalabikira bulungi lwaki simwetikka era muzze wange masajja wali kati ate lwaki tujja wano kati bwe muba nga tumaze okukwatagana nga tulina unconditional love ffenna buli omu ayagala munne ekituleeta ate wano mu kkanisa kiki kale ekituleeta mu kkanisa kye kino wulira bikula mu gundi Malaki 2:14-16 Malaki 2 mwe muleme kwefunira eyo wali ku stage y'okusiteera kubanga ndabye nga tulina era abagamba nti munaize kasatu si waliwo omuntu wa bodaboda gwatwalaku n'amutuusiza ddala wuwe Malaki 2:14-15 agamba atya kubanga Mukama yabanga mujuliro eriggwe n'eri omukazi ow'obuvubuka gwe wakuusakuusa otyo newankubadde nga ye munno era omukazi gwe walagaana naye endagaano. Owulidde akantu ako waliwo kye bayita endagaano 15 era teyakola omwo newankubadde nga alina omwoyo ogwafikkawo yali asobola okukola abakazi 15 n'abawa Adamu naye ekyamukozesa omu ng'alaga nti amaka gonna gagatta gabeeramu omukazi ogwo gabeeramu omusajja ogwo kasi tagasukka ku omu ago mafu lwotagenda ng'owambagatanya 8 anti kwagala njagadde ono njagadde n'oli aga Mukama gabaamu atya. Kati mu mmodo ey'amaka Katonda ge yagatta okusooka ffenna ye mmodo mwe tugattirwa. Kati olw'okuba nti Katonda amaka ge yagatta gaali g'abalongoofu abataalina kibi ebintu ng'endagaano n'ebirala
tebirina meaning mu butuukirivu. Ne Katonda endagaano atandika ozikola naffe nga tugudde n'atandika covenant. Kaakati n'abafumbo bakola covenant kubanga omwonoonyi awasata mwonoonyi munne alina okusuubiza mu bulungi ne mu bubi era n'otakikola mu bugagga ne mu obuzibu babuzze. Kasita Katanda omwonoonyi n'ayingira mu nkolagana kubanga enkolagana wakati waffe ne Katonda eri ku covenant. Fena tugamba nti we are in a new covenant. Bwe twakkiriza Yesu Kristo twayingira mu ndagaano empya ne Katonda, mu ndagaano mwe tulokolebwa. Kati n'amaka gayingira mu ndagaano. Kati abagamba nti Mukama yabanga mujulirwa nti amaka galina okuyingira mu ndagaano. Teri ndagaano yonna ekolebwa nga tewali bajulirwa. So kati ekituleeta mu kanisa tumaze okwagalana laavu yammwe y'amaanyi. Yes, mugisirinze bulungi laavu yammwe. Ekituleeta mu kanisa is to profess that unconditional love eri abantu abalala, eyo gye bayita endagaano. Olyayinza oga nti wekikolera ewaka endagaano tulula babiri tugato wai kati tandika endagaano teyandibadde ebi owandikoledde waka naye teri ndagaano etalina bajulirwa. Teriyo ndagaano yonna ne bweba ya ttaka ne bweba ya buguzi ne bweba wakira obuguzi bakuwa lisiiti. Kati gwokola otya endagaano y'obufumbo ng'oli ku boda boda? Kitegeeza nti endagaano eyo ekoleddwa naye kyemuprofesinga wakati wammwe si kya mazima. Kaakati etyo onzijukiza ensonga nti omwami ne bw'abanga yawasa omukazi tugamba okuwasa okutwala kawondo bw'atuuka okufa anoonya jazza omulambo nga tagulaba newaabwe eri tebamumanyi ate neeno gye yagujja kale golowooza lwaki abazadde bagamba leeta omwami tumulabe. Omukyala ekimukayanya nti genda ewaffe kiki? Teriyo ndagaano ya bufumbo ekolebwa nga tewali bajulirwa. Balina okumanya omwami nabo bamanye nti mwababiri. Kaakati ekyo nno kya buwangwa naye ate bwe kituuka ku bakristaayo ate kisukka. Taata waffe ali mu ggulu yatuzaala ffe ffenna tuli baana. Akati gweoyinza otya okuwasa omukazi nga ffe situtegedde baganda bo nojja buzzi tewai ati nafunyeeyo nedda. Bayibuli etuyigiriza tuli mubiri gumu. Bwe kibanga n'abazadde b'omuwala awamu n'ababo beetaaga okumanya nti mwayingidde mu ndagaano y'obufumbo. Ndegeregese bulungi? Olwo ate ekkanisa ate yo kisukkawo. Bayibuli etugamba tuli mubiri. Somawo nyiyawo Balumi 12:5. Kwa olumu abantu abawakanya endagaano eno. Lwaki tujja mu kanisa? Lwaki tujja mu kanisa? Tulandize mu kanisa malya nsimbi n'ebirala. Naye Bayibuli etuyigiriza nti ffe tuli mubiri. 12:5 Balumi agamba atya? Agamba atya? Olwokutaano otyo soma. Bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu Kristo. Tuli omubiri gumu mu Kristo. Na buli muntu ebitundu byabannaffe. Kanaffe. Okiwulidde ekigambo ekyo? Obadde okimanyi kati nze ne Maureen we are part of the body of Christ. Ffe mu bukristaayo tetukkiriza nti waliwo omuntu kyetwala. Omuntu yenna eyeeyawula ku kanisa n'akola obufumbo ekkanisa temanyi oyo aba tali kitundu ku mubiri gwa Kristo. Ye kati bwe tuba nga tuyingidde mu ndagaano ey'okufumbiriganwa, endagaano eyo tugikola mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'abajulirwa be, abajulirwa abantu abakristaayo abakkiriza be tuli omubiri ogumu. Towasiza mukazi go keeyo twakoleddeyo endagaano yaffe yadde mwe temwagirabye naffe twakkanyiza tujja kwagalana twakkanyiza mubuuza twayogedde mu kisenge nedda. Mulina okujja ne mukola endagaano kubanga obufumbo Katonda bwe yabuteekawo
it is a social institution. Okay. Ogenda kuzaala abaana mbufumbo obwo, you are going to give birth to children. Yensonga lwaki bw'owasa maama wa ayagala amanye mwana wange gye yalaga, taata wa ayagala amanye, ekkanisa yeetaaga okumanya, gavumenti yeetaaga okumanya, balirwana beetaaga okumanya, mikwano gyo gyetaaga okumanya, kubanga obufumbo Katonda tabuteekangawo nga bw'abantu babiri bokka. Katonda yateekawo obufumbo nga kintu ky'abantu bonna. Musumba ng'ogenda okukkatiriza ekya gavumenti kubanga era tugenda ku kya gavumenti, yes. Naye waliwo na kino kye njagala Musumba okukkatirize eky'ekitanda ekirongoofu. Kubanga bw'oba ogambye wali bwe tusookerize kasita tukwatagana bulungi ekitanda kirongooka ddi tumaze okweyanjula ewa taata mu kanisa oba agamba kale engeri gye mwakwataganya ekisooke kasita musisinkana ne mugamba nti mulina okwagala okw'amazima ne mugenda ku kitanda, ekitanda ekyo kya muzizo. Ekitanda ekyo kya muzizo era ekyo Bayibuli ekiyita bukaba. Obukaba kwe kwebaka ku kitanda ky'abafumbo nga temunnaba kweyanjula mu maaso ga kitaffe ne mu maaso g'omubiri gwonna ogwa Kristo. Kitegeeza nti mukoledde ekintu mu nkukutu. Musirinze endagaano zammwe. Endagaano muzeekoledde mmwe, mu feelingizi zammwe mmwe, mu biruubirirwa byammwe mmwe, mu bigendererwa byammwe mmwe. Naye temuzikoze lwa kutuukiriza bigendererwa bya Katonda, lwa kutuukiriza bigendererwa bya kkanisa na bya kunyweza Katonda kye yazimba kuva ku lubereberye. Kati ekyo kitanda kya muzizo. Kyabagambye nti abakaba n'abenzi. Kati singa abantu baali basobola okusisinkana ne batandika obufumbo, olwo obukaba bwandivuddewa. Alyokanga n'akyogera. Kubanga singa teyakyogera twandigayo byabafumbo. Tewali bukaba. Obukaba tekyandibadde kibi. Singa obufumbo bwe bwali bufunibwa. Naye abakaba be bantu abafuna obufumbo nga tebassizzaamu kitiibwa nteekateeka ya Katonda yakubutandika. Ekkanisa Katonda gye yatandikiramu bufumbo yali ya Adeni. The church was Eden, olusukutu was a church. Bamalayika bonna nga bawitnessinga obufumbo bugenda mu maaso. Adamu teyakyamuka bukyamusi n'adduka wansi eyo mu miti oba mu mpuku n'afunira eyo kaawa nedda nnyabo mu lujjudde mu maaso g'eggulu ne kikakasibwa nti obafumbiriganiddwa. Adamu yamala emyaka 93 ng'amaze okwonoona, naye tetusomaako tinaafuna omukazi owokubiri. Nakubadde nga abakazi baaliwo. So kati omukazi alina kuba omu. Omukazi alina kuba omu n'omusajja omu. Katonda baagatta. Abamaze okuyingira mu nkolagana ey'okwagala okw'amazima. So si abayaaye noonya ssente, noonya bino, noonya visa, noonya bipapula. No, obufumbo bufu. Tebuzimbiddwa ku musingi gwa bwa Katonda. Ate bwe bubanga ekitanda kinaabeera kirongoofu, Katonda alina obusanctioninga. Kubanga Katonda waba akola emirimu. Kati mugende muzaale mwale mujjuze ensi mugirye. Nti let this family go and benefit the planet. Katonda teyateekawo maka Adamu ne Kawa baganyumirwe bokka. Katonda yateekawo amaka gabeere ensibuko ey'omukisa eri ensi yonna. Yensonga lwaki totandikanga amaka nga batandikira ku bodaboda kiro bakuvuzeeko okuva mu Owino ne bakutuse Namasuba. Wabona naga ansula wali nde gino gatugende ddala. Ebo si bufumbo. Obo si bufumbo. Obo bukaba. Era Katonda abubonereza. Kye bayita obufumbo ge maka gatandikiddwa mu structure y'obwa Katonda. Kati Katonda tajja n'agatta bafumbo. Wabula Katonda alina abantu be yateekawo ku nshinga abakulembeze. Abo bakulembeze abo eby'omwoyo. Era tuyigire bakabona Katonda abataddewo bamukiikirire. Kubanga ye tasobola kujja kale kyava abataddewo bamukiikirire mu nsi bakabona abo. Soma olunyiri tuddemu kiri ekibuzo ekisembayo. Waliwo olunyiri wano lwe nawandiise Baluumi 13. Baluumi 13. Watogere ku gundi. Baibulaniya 13 olw'17 sooka olwo then tujja kusembayo olw'Abaluumi. Hebrews. 13.
13 Bebulani olwe 17 agamba ati 17 muwulirenga abo babafuga mubagonderenga kubanga abo batunula olw'obulamu bwammwe otyo nga balowooza bwe bakola balyoke bakolenga bwe batyo n'essanyu so si na kusinda kubanga ekyo tekyandibagasizza mmwe. muwule abakulembera mu by'omwoyo kubanga bali accountable, bagenda kuwa embalirira y'obulamu bwammwe mu maaso ga Katonda. Katonda yaddira ekisibo kye ne Yesu yagamba Peetero n'amugamba lundanga endiga zange nze ngenze naye mbesse ekisibo kino mu ngalo zo. Yes, genda olunda ekisibo. Kati abaweereza abakulembeza ab'ebyomwoyo Katonda abataddewo nga bakastodian ab'ekisibo kye. Kati omuntu yenna bw'abeera mu kisibo ky'ekkanisa ng'ayagala okukola obufumbo ayimirirawo mu maaso ga Katonda as a custodian obufumbo buli okuviira ddala mu lusuku Aden ye musumba. Kati musomba nga tumaliriza ekibuuzo ekyo pronunciation eno gye ba pronouncinga nti buyinza lwa gavumenti kati omulabi waffe we yafunyemu okutaataaganyizibwa kati yes olw'okuba nti obufumbo si institution etandika ng'etandika kugasa balimu bokka wabula n'okugasa abantu bonna n'eggwanga awamu. Gavumenti eteekwa okumanya nti Maureen yagattiddwa ne so and so, kubanga amaka bwe gaba gateekebwawo galina okuteekebwawo wakati mu buwulize oba obuyinza abafuga. Soma Baluumi 13 oba osoma maliriza okunnyonnyola okwo. Baluumi 13 agamba atya? Olw'okusooka n'olwokubiri. Olusooka otyo buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda. Otyo n'abakulu abaliwo balagirwa Katonda. Buli muntu awulira abakulu abakola ki? Abafuga mu byobufuzi gavumenti, kubanga teriyo abeerawo nga Mukama si yamutaddewo era bafuga ku lulwe irrespective of gwe obalaba otya. Nze sifuddeyo gwe bobalaba mu by'omwoyo Katonda ataddewo bakabona be mu by'omwoyo. Mu by'obukulembeze bwe kituuka mu by'obukulembeze n'obufuzi ataddewo bakabaka ne gavumenti. Kaakati olw'okuba nti amaka ogatandika wakati mu bafuzi ate era Katonda be yassaawo. Katonda ye yassaawo abafuzi be bakola constitution ezo zonna. Bayibuli egambye tebakulembera ku lulwe era ye yabateekawo. Kati gw'oyinza okuba nga bebufuzi tobaagala ng'obalabanga setaani ng'obalabanga bakafiiri ekyo kizibu kyo, but it's not God is the problem. Ye yabateekawo. Kati oba otandika obufumbo abakulembeze ab'ebyomwoyo babiirawo okukakasa nti obufumbo buno bugattibwa nga mmodo kwe tukoppa eya Adamu ne Kaawa. Naye ate obuyinza bwa gavumenti bubeerawo okukakasa nti obufumbo buno obugattiddwa bugenda kuteekawo obutebenkevu mu ggwanga mwe buteereddwawo. Ekyo gavumenti kyekigibeezaawo. Sikulwa ng'obufumbo bugattibwa ng'omu mwana omulala nga mukulu. Sikulwa ng'obufumbo bumala okugattibwa ate omusajja ne yeekyanga okubuvaamu. Sikulwa ng'obufumbo bumala okugattibwa ate omusajja n'ayisa bubi mukyala we. Kati gavumenti okuprotectinga values z'obufumbo mu ggwanga kyeva etwetaagisa okuba nti mu buyinza bwayo tuteekawo amaka. So amaka gateekebwa mu buyinza bwa mirundi ebiri: obuyinza obwa Katonda kubanga ye yagatandika, n'obuyinza obwa gavumenti kubanga eyina amateeka agabulwanirira. Ate ng'era Katonda ye yassaawo naki ne gavumenti. So kati gavumenti omulimu gwayo is to protect the values of the home. Ogwo mulimu gwayo. Yensonga lwaki balina okubuwandiika etegeere nti Maureen mufumbo era bwe butuuka kubanga kale katugambe Katonda yetayawula. Yes. Naye abaagala okweyawula balowooza bagenda mu gavumenti. Naye ate nakino musumba nti bwe wabaawo okufa bwe bituuka mu ngabanya y'ebyobusika. Yes.
Government ate yeri responsible. Government erwanirira values z'amaka nti omwami yafa naye omukyalo ono yali mufumbo tewabaawo omuntu yenna ayingira mu nteekateeka ey'abyamaka gano. Olwogwo mugenda kuzaala abaana mbawe gavumenti ebalabirire, mugenda kuzimba ennyumba mu ttaka gavumenti lyekulembera, mulina okuwa emisolo n'ebirala. Gavumenti eteekwa okumanya ti Maureen mufumbo olwo emuteekereteekere bulungi, kuba gavumenti yetuteekerateekera yekola budget, yereetamu n'eddagala, yereetamu n'enkola, buli kimu kyonna Katonda yakikwasa gavumenti etukulembere. They are our leaders. Lwaki tufuna obufumbo ne tutagigamba ate nga Mukama yabateekawo batukulembere? Kugamba ina rights zaayo, ina rights zaayo gavumenti. Yes, ekutaasa. Kati omuntu bw'ayingira amaka go ng'ogigamba ng'emukwata nti gwe ssebo lwaki oyingira amaka ga Maureen? Oyingirira gaki tomanyi ti agamaka bagatibwa bafumbo. So government erina obuyinza ku bufumbo, si yabuteekawo. Katonda yateekawo obufumbo naye yebukuuma busobole okusigala mu values zaabyo nga bunywezeddwa. Otherwise singa teyalimu singa tusiiba tulwana ntalo z'abafumbo naye olw'okubaamu omukono gwayo ekuuma values ezo neekuuma amaka ne gatambula. Yes. Tweyanza nnyo Musumba, omulabi waffe omwagalwa, ndowooza naawe otegedde ensonga eyo. Naddala yabuuziza ekibuuzo kino kubanga alabika wareeyo ne konsaani yo yabadde yakulowooza nti gavumenti etwala obuyinza bwa Katonda mu kugatta. Kuba alina we yabuuliza nti kati olwo gavumenti ye Katonda olwo nga kimweraliikiriza. So Musumba kitulambulidde bulungi era tukitegedde bulungi nti bw'oyingira mu nkolagana n'omwami oba n'omukyala ne mwagalana bulungi temukomaawo mutwale obufumbo bwammwe mu bwanjula eri Katonda. Kituufu. Abuteekeko omukisa ogunaabufuula obutukuvu n'ekitanda kyammwe akirongoose kizaale ezzadde eri mutya. Kituufu. Then from there ng'ate ne gavumenti etegedde ebeerewo ng'erina okulwanirira obuyinza n'emikisa gy'amaka ago agatandikiddwa. Kati bw'oba otakola bintu mu nkukutu n'olowooza nti Katonda ndaba tagenda kuva mu ggulu. Yatuteerawo enteekateeka zino nga ayagala tuzigoberere kubanga era ze zigenda okutukuumira mu kutambula okutereevu. Ng'era bw'olaba abaana ba Isirayiri mu lugendo bwe baali batambula yabawa amateeka ag'ebyobulamu, ag'ebyokulya, ag'abutukuvu. There must be order. There must be order. So tukkirize order eyo. Ebibuuzo byonna bye tubadde twebuuza ku nsonga eyo Katonda abeerawo nga tutambulira mu kifaananyi ekitukuvu kye yatutandikira mu lubereberye. Nga bwe yatonda olumu tagenda kuddamu, nga bwe yatufiirira olumu tagenda kuddamu, nga byonna bwe yabiteekawo ne sabbiiti n'agitukuza olumu tagenda giddamu. Tulina kutambuliza mu butuukirivu bwabyo. Mukama atuwa omukisa. Tweyanza nnyo Mukama Musumba olw'okunnyonnyola okulungi okwo. Kansubire nti omwagala naawe olina ky'ofunyeemu. Musumba obudde bwaffe buweddeyo bulijjo bwe butusalako naye ebyokuyiga biba bikyeyongera mu maaso. Tweyanziza katukulinda ate era omwagalwa waffe ne ku lunaku oluddako Friday eddako nga tuzze tukomewo mu programu eddako tugenda kuba nga tukwesunga era nga tukulindirira naye nga tuggalawo eyo olwaleero katusabe. Kitaffe tukwebaza kubanga otusaasidde okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno. Twongere amagezi bulijjo twongere okutegeera enteekateekayo eri obulamu bwaffe. Obugabirizi bwonna ekisa kyo byongere okutubeera, oyongere okutunyweza Mukama mu nsonga zonna ze tuwogeddeko, tusaasire we tugudde. Naye otuyimuse Mukama tutambule ng'ekigambo kye twogeddeko bwe kiri. Kisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe. N'oyo Mukama abadde mu puroguramu eno omuwa omukisa omugabire era omulabirire obwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Mukama abakuumira abawa omukisa. Ate era twongera okubaagaliza abamaliriza camp meeting tubayozaayoza mwebale camp meeting ozimaliriza obulungi katusuubire nti mwasisinkanye Katonda mu ngeri enjawulo. Naye nammwe ate abazitandika nammwe tubaagaliza olugendo olulungi. Mukama abakulemberera abawa omukisa byonna. Kale nate tulabagane ku programu eddako. Mukama abakuume. Okuddamu byonna eri buli kibuuzo ky'oyinza bw'atyo bw'ayogera Mukama nti muyimirire mu makubo mulabe
mubuuze amakubo ag'edda oluguudo olulungi gye luli mutambulire omwo